Bwakedde tuli eno olutalo lwa kulwanira musajja Sheebah Karungi awulikiseko ku ssimu ne mujja we nga balwanira musajja wabula ate ye Prima Kadashi ne Bad Black olutalo lwabwe terujja kuggwa ate ye Jostede alina kyagamba mama so ebyo n'ebirala byenkuleetedde tulokalire subscribe like share and comment. My beautiful name is Brita mbaawo okubanga mbibawa ebbanga nga tunoonya taata w'omwana wa Sheebah omutuufu naye ng'olunaku olwaleero webukeeredde nga waliwo audio leakinze ng'etambula left right center nga Sheebah ali ku ssimu ne mujja we era ng'omukyala amugamba aviira ku musajja. Sheebah Karungi yategeezzaako omukyala oyo nti omwami yagenda omuzaala naye teyamanya nti alina omukyala n'abaana era teyamanyaako nti omusajja alina famire newankubadde bamaze ebbanga n'oyo omusajja. Sheebah agamba nti ye she want to be part of that beautiful family era nga mu nsonga zino Sheebah Karungi must shine. Olunaku olwaleero abantu badde beebuuza banange Sheebah ku myaka 34 naye atomedde n'azaala musajja alina omukyala n'abaana bamikwano hill. Njagala nsooke ku audio ya Sheebah oluvannyuma nkwongereyo n'amawulire ga Prima Kadashi wamu ne Bad Black kubanga olutalo lwabwe lulabika si lwakuggwa. When I talk to him about what I want, he's like, by the way, I would want this and I want and I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a karma woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, he's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands your side. It's not about what he wants. There's another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and he made it very, 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 very. Ate nga nkwongeddeyoko ye Prima Kadashi yavuddeyo nga mukambwe ennyo eri taata w'abaana be Jostede Black Man ng'alaga Jostede talabirira abaana be. Prima Kadashi yavuddeyo n'asharinga conversation ye ku Snapchat ne Black Man nga Jostede yali agamba, hey mama so how are you? I would like to pick the sauce this Friday evening. Let me know how possible this could be please. Thank you. It's George. Prima namudamu n'obusungu obungi n'amugamba, you want to pick my kids as who? For your information, forget me and my kids. Don't ever in your life ever think that you have kids with Prima. Wabula olutalo luno teyakomyawo n'ayongerako n'atutegeeza nti gano ga deadbeat fathers bannange singa mukama agajjako omukka ne gwe gassa ne gafa. Wabula mwegendereze family you give your ovaries to. Otomera kifamire kyonna nga kyasiraana okuva ku muto paka ku mukulu asembayo bonna nga tekuli alowooza ng'omuntu. Olutalo luno terwakomyawo ne lusitukiramu omukyala Bad Black n'avaayo n'akola komenti ye n'atutegeezaako nti yawulira yandibadde ayagala kuba ng'akola audio. Prima yavuddeyo n'atutegeezaako nti ye talina budde bwa Bad Black kubanga Bad Black alina beera eri ku street ng'abulira malaya njiri, talina budde bwa malaya nvundu era nga ye talina budde bwa Bad Black kubanga ye first of all Bad Black tebasinkanangako tamanyi newankubadde Bad Black amaze ebbanga ddene nnyo ng'amulumiriza obwa malaya. Ye Jostede amaze n'ayanukula Prima. Jostede avuddeyo n'akola post ng'agamba nti omuntu omu agamba no matter how good you are, people will judge you according to their insecurities. Drug lord tiyakomye ku ekyo n'ateekayo ne posti nga tutegeeza nti ye ne Hindu mwali mulowooza mbu it ended in tears era ye ne Hindu beekyawa mukwano tebalina gye balaga era nga ne bu challenge babukola kuno bongera okulumya Prima era